juzi nali Kayunga nga waliwo nga batugambye nti abantu bayingidde mu kibira ky'Ebbajjo tuza mu kibanyi natuuka ku kibira ky'Ebbajjo ne ate ne RDC naye yansobera kuba bwe yayimirira n'agamba sebo ekibira kyaffe kino naye nga tuyimiridde tuli mu tawuni ti ekibira ekyo kwe kubuuza ekibira kirwa kyogamba n'agamba ti anti mu mateeka kikyali kibira tekinakubaga tewali kibira gwogamba nti ekibira olwokuba waliwo ekipapula kwegamba naye oluvannyuma lwa byonna of course twagamba abantu tewaba abakwatako twatula ne Tebandeke oyo the MP bw'oba nga mukyayagala okusimba kati tekikyasoboka kubanga abantu bajjuddewo n'ekyo genda mu parliament di gazette kuba tewakyali kibira whatever happened bali abawali gye tubadde tubagamba doctrine ya estopo tiwako eteekawo eriri nti ekyo kibira kyokka abantu bajja ne basenga okutuusa bwe kyagwaawo kati tukyayinza bagandi mubeewo naye olw'akantu kali ak'etteeka ono wa land board tayinza kuwaako kyapa kubanga it is owned by an authority. Authority is a National Forest Authority. Awo tawaawo kyapa bw'aba kibaddewo kiba invalid bw'aba yagala okubiwa genda di gazette genda mu parliament and di gazette katubire nti ekyo kyebakola kubanga n'ebirala babikoze bw'abanga it is a swamp wetland again it's from a constitution properly article 237 sub article 2 a forest a wetland a kibira a wetland entobazi wildlife NUA that's NUA you UA wildlife as a national parks ebifo byonna ebya college ebyo biri held by government in trust for the people ebyo tebikolebwako byapa era kakati abantu wadde bekwasa tebiri gazetted naye kati byonna olwa system empe gye tutadde mu ministry kati gazette zafuluma byonna biri gazetted n'olwekyo bwe kiba gazetted ekyapa kyonna ekifulumamu kiba invalid and is cancelable under section 91 of the Land Act. Kyokka waliwo ate kyoyogedde nange kyempulidemu ekyamulawanyi bajja ba National Forest Authority ne bagamba nti ekibira kikuze they are harvesting it kati ne baba omuntu mbwakiharvesting ate ne bamuwa ne license to reforestate kati awo obuzibu bwe bugidde era nzijukira ne president yakiyingiramu n'agamba nti how can you harvest a forest kakasa bwe nti ezo foresting eya Bajjo gye bajja ne bakitema yonna negwawo oli n'alyoka atunula n'agamba nti forest yaffe eyo n'ekyo kanga taliiwo nze bwe nayimuka okwogera bagamba nti waliwo bwe nali soma P4 waliwo akatabo k'oluzungu bakayitanga mwalimu Abudulu waliwo Dr. Abudulu from China eyajja n'agamba kabaka nti nkuleetedde suuti jamu ebyo by'oyambadde oyambadde suuti naye kyokka abatukuvu suuti eno bagiraba kyokka abatali batukuvu tebalina kye balaba bana ba ministers babeetonde ne bagamba nti suuti ennungi kubanga bagamba naye kyokka nga bo tebagiraba kabaka n'agamba nti kale kanyambale esuuti eyo naye nga naye tagiraba naye ng'agamba kyokka ate babali bonna bagiraba bajaga nti kabaka waabwe yatali mutuukirivu ng'ajjamu ng'asigala mwanda weya nga mukyala we kwe kuyingira n'agamba nti kabaka oli bwereere ng'empewo ekufuba n'agamba nti siri bwereere nyambadde esuuti empeereddwa doctor from China
suuti kyeyo olaba obutali kwegamba hypocrisy oba lack of patriotism kyekyo. Ekibira weekiri abantu ne bakitemamu embaawo ne bakitemamu emiti ne bakitemamu amanda ne kigwawo. Kyokka ne bagamba nti gavumenti ne bagamba nti no ekibira kyaffe ebintu byaffe feka ffe tulina okukuuma ebintu byaffe. Ekibira tekitembwa lunaku lumu ne kigwawo ate kisombebwa biti. Luli RDC w'ekikuba eyampita nti wawano bakube kikino ekibira bakimalawo nenziruka neŋŋenda ne tugenda mu kibira kiri ne tukwata abantu 9. Abalala twalibo twabasanga nga bava Nakulabi, abalala bava Yiganga, abalala oli abakuŋŋaanya bonna n'abatwala mu kibira ne batandika okukitema. 9 mu 9 olwo nga bava mu Bunyoro Sub-region balinga namu 3 bokka. Kwegamba ekintu eky'obubbi ekyo sebo RDC webale nnyo kuba kati wogidde kati ogambye nti oli mwana muto naye wano bw'oli omuto baby sebo tokkiriza kintu ekyo. Sisitimu eri okuva ku LC5 okutuuka ku LC3 ne badiso bonna we bali bakuwenga information. Tewali kibira kijja kuddayo kusalibwa nga sisitimu ekyaliwo ng'ekola. Era sebo nga bw'olina obuvunaanyizibwa obw'otugambye gwanga report eri RDC tewajja kubayo ku kibira kira. Wobanga waliwo akasoboka nga bw'ogamba reforestation ate ne basimbani kalituusi ne pine. Ate nze nsomyeko nange kubanga buli kyenkola ngenda n'enkisomayo naye nkirabe nti kalituusi n'ebyo pine ate byonoona bunoonoonyi nekya. N'ekyo reforestation tekitegeeza kusimbawo kalituusi na pine. Reforestation kitegeeza zaawo ekibira nga bwe kyali osimbemu buli muti ogwa buli kala. Tulabemu obusolo bwe tugenda ne tubugira ne tubulya. Tulabemu nga mulimu buki kubanga ekibira kiikyo kibeeramu buli kintu. Naye kati omugundi kalituusi olisangamu enkima ng'erina kyeryamu, olisangamu engeye tidda. So abo abatugamba nti no the reforestate bakole da reforestation si kugamba nti ate mukitemamu. Don't harvest the forest. The forest is not harvestable. Senge ani yabisimba lukali harvesting. Waliwo yasimba ekibira wano ate kati olwaki ogamba nti ogenda okikungula. Oba oyagala nti no waliwo embaawo zoyagalamu saba special license ey'omuti egyo bagijjeko ebeerewo ate nga kuliko ne order nti ogwo type eyo gy'osaze ogizzeewo ogisimbe. Nga waliwo ne inspection gy'okujjaaba after 3 months okulaba nti gutandise guzzeewo. Awo tujja okukuuma n'ekyawo yaffe. Kati bannange ebintu ki bye simaze? Apa security tewali akukwatako. Ebyolwazi tukimaze. Weba atanasasulwa ajje. Obukiiko bw'ettaka sebo tomanyi na kitu waliwo ekintu oba Museveni bamuwanga ssente meka munsi bamusasulanga ssente meka bagambe bano basale musale nga balwanira eggwanga lino mirembe egituleese wano ngano nja kuva wano wali kutuuka wali ng'obudde buzibye naye manyi nja kutuuka e Kampala sale musale bamusasulanga museera ki ne kamabulire Pulezidenti Museveni yakisalawo yennyini n'agamba nti ettaka kalikuumibwe abo bennyini ab'oku kyalo. Ettaka lyonna lyali waali mu Uganda Land Commission. Kati abamu bagamba nga tusooke tufune ssente kyokka tubusente nedda ttaka lyabwe ettaka liveeyo mu Land Commission libeere mu bantu ne livaayo mu Uganda Land Commission ne lidda mu kyalo museewo local land committee. Kati mwe mwennyini ab'ettaka ate kati mwe mugamba nti tuwa ssente ekintu mukiseewo kikole. It is patriotism kyaleetebwa kuyamba mmwe. Edda nze twakuumibwanga batongole edda ku byalo ebyaffe naye nga kimanyiddwa nti omuntu asinga obwesigwa eri mutongole
naye abatongole tebalinanga na misaala. Naye omuntu najja n'agamba tinjagala wano ku kibanja kyange kufunako kyapa munsayiningire wano titwagala misaala. No. System keberewo mukole. That one will come later. Naye ndowooza alina kyaklarifying. Munsonyiwe nga mitegeera olwazi we lutandikira ne we lukola ki ne we lukoma olwokuba tetwagala tetugende mu bibanja by'abaki by'abantu. Kati oba tugenda kukozesa district surveyor ajja akikole oba yes, I think we use the district surveyor. Tukozese kyemane njagala ayogere ku nsonga eyo. Naye kiwedde waliwo abagala nti waliwo ate gye bayingira. Ekimalawo enkayana is surveying. Kupunta nolaga nti kino kikomawa, kino kikomawa, kino kikomawa. N'olwekyo district land surveyor ndowooza ali wansiiwo mumudirecting katukowe timeline tukowe 3 months munaba mumaze up to the end of April. Naye atasa okusaba sente nedda. You use a staff surveyor balabe eddala olwazi we lukoma. Abantu abo tukaka sente buli muntu aweereddwa sente yesembayo. Okujjako okubasaba temuzinywa bunywi. Eyo gye mulaze ne sente ezo muzikolemu ekintu ekigasa. For God and my country. Of course, let me tell you. Constitution eno gyensomyeko party emu egamba nti yesinga ye constitution kyekintu ekiteeka erisembayo waggulu. Etteeka eryo ekintu kyonna ekikontana n'etteeka eryo kiba kifu. Muwulidde? Kaakati article 237 sub article 8 egambye tewekibanja oba ali ku liizi oba ali ku freehold oba mayiro alina security of what oba occupancy. Etteeka lyonna erikontana n'ekyo fu. Etteeka erigamba abantu okusasula busuulu is Land Act. Land Act eri wansi wa Constitution. N'olwekyo oba osasudde busuulu oba togisasudde tewali akukwatako. Bulijjo mbabuli amateeka agaasalibwa ku kiloozi eyo y'emu eyali mu busuulani nfujjo. Waliwo omwami eyakola research nnyo bamuyita Mukwaya n'awandiika ekitabo mu 1956 bakiyita Mailoland in Buganda. Yanoonyereza mu kunoonyereza kwe n'azuula nti cases 4 zokka ezagenda mu Buganda Principal Court yenkana ne High Court kakati nga ab'ettaka ab'ebyapa abamayiro bavunaana ab'ebibanja obutabasasula busuulu okumala emyaka 3 consecutive ng'etteeka ligamba nti bw'otogenda bw'okikola kooti ekola order n'emugobako eviction nga bwe kiri kakati. Kooti zaasalawo mu mirundi gyonna nti bw'otosasula busuulu etteeka terigamba nti nno bakugobe. Naye litegeeza nti eryo liba bbanja civil debt, liba lifuuze civil debt. Kubanga security of occupancy eri etya ng'ate enkya bajja kungobako nga sisasudde busuulu. Oba osasudde njaga mu order za president walabamu kagamba nti busuulu. No. Ow'ekibanja okubeera ku kibanja is possession. Act of possession. Okubeera constitutional provision is occupancy. It's not payment of busuulu. So oba tebawadde oba baganyi bw'oba oyagala muwe bw'oba toyagala tewali tteeka li constitution
constitutional. I'm talking of the constitutional. Ekiteeka lyonna bana jangu nkakusomere. Any law kigamba any other law or any custom inconsistent with any of the provisions of this constitution, the constitution shall prevail, and that other law or custom shall, to the extent of the inconsistency, be void. Any law or custom inconsistent with any of the provision egamba etya, provision 237 ekugambye, the lawful or bona fide occupant of milo, freehold, leasehold shall enjoy security of occupancy. Kakati kuboleta land act negamba ntisasula busuru, it is inconsistent with this provision. Court order bwejjanga egamba nti vaako kubanga tewasasula busuru, inconsistent with this security air constitution. Therefore that law, that act, that court order mfu to the void of the constitution. Badange ebintu mbimaze olwazi bajja kutamya bonna basasule ebyapa biri bagenda bisasaamu. Kakati lwaki temuwa Diana Kalulu akomewo abawengero baki Olema Luganga